mu nsi ya Katonda eno mwe tuli omuntu atagenda nga maaso na kubanga alumwa ku mukwano bw'asanga munne ng'omukwano gugenda maaso n'okubanga gumujijjiira ayinza okuba ng'agamba nti laba nno bwambiina nti tulaba ku ki abatijjukana mu buufu obumu oba obulala wabula ekyana kiwala kino ekigenda maaso n'okuba nga kyerigisa kirina omubiri ogunyuma okutunulako kirina kasikiini akasuza mwana mulenzi Bruno Betty nga tafunye yadde ettondo ly'otulo wakati nga eŋŋambo zabadde zigenze maaso n'okutambula nti ekyana ekiwala kino ekimbejja kitedi kyabadde kikomyewo ewa mwana mulenzi Bruno Betty era n'obutambi ne tutandika okuba nga tubulaba okuva ewa mwana mulenzi Bruno Betty ng'agenda maaso n'okuba nga yeeyagala ng'ali mu mmotoka adigida budigizi era amawulire agabadde gafulumye gabadde gagamba nti ekyana ekiwala kino kyabadde kidduse mu kazigo ennyanama kipayopayo nga kigenze maaso n'okuba nga kiddayo ewa mwana mulenzi ono Bruno Betty. Ennaku z'omwezi 11 Okitoba we bugenze maaso n'okuba nga buzibira ng'ate olutambi lukyuse. Ekyana ekiwala kino kigeze maaso n'okuba nga kiwandiika obubaka bannange Bruno Betty waali mumukwateko. Buli alinaanye Bruno Betty genda maaso n'okuba nga omukwatako. Bino si bya ssanyu, bino bya nnaku njereere, bya mpuna ng'omwana gw'ozadde yafaananye owa neighbor oba ng'afaananye ew'okumuliraano. Mwana muwala ono oluvannyuma lw'amawulire agaasiibye nga gatambula olunaku lw'ejjo nti azzeeyo ewa Bruno Betty, mwana muwala avuddeyo n'abaga ekiwandiiko nga kuno ataddeko n'ekifaananyi kye okubakakasa nti by'ayogera tatumiddwa oba talina muntu n'omu gwagenze maaso n'okuba nga atuma era tewali nti mmandu egenze maaso nakubanga emwetiba ebigambo yabadde abyeyogerera. Kansooke okusembereza ebigambo bino ku screen obyerabireko. Mwana muwala awandiise n'agamba siri wa kitalo nga bwe ndowooza naye sisobola kudda wa Betty. I have my reasons. Ate saagala munjasamire nnyo. Enough is enough. Sooka owulirize kano. Mwana muwala ono muninkini oba yali muninkini wa Bruno Betty agambe nti siri wa kitalo nga bwe ndowooza naye sisobola kudda wa Betty. Ebyo nno si bye byandibadde ebikulu. Agambye I have my reasons. Ate saagala munjasamire nnyo. Olowooza mmwe abadde bagenda maaso n'okuba nga mukola ekyo kyagambye emimwa tebagisirisiza. Omumbejja atukoze atya? Bannange Bruno Betty mumukwateko. Omukyalo ono okuvaayo genda maaso n'okuba nga awandiika bino kivudde ku masimu agadde gagenda maaso n'okuba nga gamukubirwanga mangi nnyo nnyini ddala wamu n'obubaka bwa WhatsApp bw'abadde agenda maaso n'okuba nga afuna okuva mu buli nsonda eri abo abamuwagira n'abo abatamuwagira. Abo abamuwagira okuba nti yava ewa Bruno Betty babadde batandise okuba nga bamuweereza obubaka obw'okumukumu nga bamubuuza kituufu wazzeeyo, kituufu waddidde omusajja gwe bayita Bruno Betty. Abo nga beebo abataagala ddeyo, wabula abo abaagala ddeyo batandise okuba nga bamuweereza obubaka ku WhatsApp nga bamuyozaayoza olw'okuba nti yakoze ekintu ekirungi okuddayo wa mwana mulenzi Bruno Betty. Abalala ne batandika okumukubira ku busimu era nti waliwo n'abamuweereza ku bumeseji bwa mobile money
nga bagenda maaso n'okuba nti bamwebaza olw'ekintu kye yakoze ekirungi ennyo ennyini ddala. Wabula mwana muwala ono alabye ebimususeeko nga buli omu agenda maaso n'okuba ng'akimuteekako nga bwe yanobye gye yali yadda n'okuba nti n'adduka emisinde ekipaayopaaya okudda ewa Bruno Betty. Mwana muwala kwegenda maaso n'okuba ng'avaayo olunaku olwaleero n'abiyiwako amazzi n'agenda maaso n'okuba nga abisambajja byonna. Agambe tekisoboka, babalimba, sinadda wa Bruno Betty apaana ntayi. Wabula n'atakoma okwo n'alaga nti n'okusoboka ekyo tekirigenda maaso nakubanga kisoboka. Kyonna mwana mulenzi Bruno Betty kye yagenda maaso n'okuba nga akola omuwala ono kikyagenda maaso n'okuba nga kyebuuzibwa. Ekirala mwana ono kye yagenze maaso n'okuba nga akola okulaga nti akooye embeera embi na buli ayogera ku mwana mulenzi Bruno Betty. Bw'ogenda ku mukutu gwa mwana ono gwakozesa ogwa TikTok, akozesa erinnya erimanyiddwa nga Alayidde. Mwana Alayidde ku mukutu gwe yagenze maaso n'okuba nga comments zonna azistopinga. Takyakkiriza muntu n'omugera maaso kuba nti okomentinga ku vidiyo ze. Olw'ensonga oyinza okuba ng'otandika okugagambuka ng'omugamba agagambogambo mbu lwaki toddira Bruno, lwaki todda wa Bruno buulu. Wabula wakati mu lugambo lwadde lugenda maaso n'okuba nti lutambula nti omuwala onazeeyo wa Bruno Betty, mwana mulenzi Bruno Betty yasinze okuba nga alufunamu olw'ensonga yatandise okuba nga ateekayo buvidiyo obw'enjawulo Bruno Betty ng'alaga nti afunye n'ebirabo okuva ewa mwana omuwala ono. Era Bruno Betty yabadde alaga essanyu ery'ekika ekya waggulu mwe yawandiikidde n'obubaka obwadde bugamba nti thank you my love for everything, thank you darling. Ekivunula nti weebale w'omukwano ku lwa buli kimu, weebale nnyo ddaali wange. Wabula amawulire gageze maaso okuba nga gafuluma olwaleero nti amazima mwana mulenzi Bruno Betty yabadde yeeperegeesa bweperegeesi. Ekituufu kiri nti omwana omuwala ono gwogera maaso n'okuba nga olaba ayambadde n'awooma, tannaba kuba nga akwata ku kkubo lyeserejja kuba nga aserengeta n'agenda ewa mwana mulenzi Bruno Betty. Kati wakati nga Bruno Betty yabadde atandise okuba nga akola obuvidiyo bwabadde bubuzaabuza abalabi n'okubalowoozesa nti omwana omuwala ono yazzeeyo. Byampuna sobola sekerera Bruno Betty munnange. Nange nyinza okubeera wano ne bagenda maaso n'okuba nga bakantema nti munnange Bruno Betty. Abasajja bannange mbasaba mugende mu comment section awo muwandiike mwegayirire omukyalo naddire Bruno kuba Bruno luli yakabanaga titi you can't do this to me. Omulundi guno baana akaba atya musajja wa Katonda. Abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu. Lwaki to liking a video eno ekyo nakyo ne tumanya tukiwedde. Thank you.